Omukolo gw'okutongoza sizoni ey'okubiri y'empaka za University za quiz ziteekebwa ba kampuni ya Vision Group guyindidde ku kitebe kya banka enkulu mu Kampala nga gutandise n'akafubo ageetabiddwamu abakungu ba Vision Group abakulembeddwamu akulira kampuni eno Don Innocent Wanyama aba banka enkulu nga bakulembeddwamu amyuka gavana wa banka eno Mike Ating Ego n'abavujjiriza abalala okuli Stanbic Bank ne UCC wabaddewo okwegezaamu ku ngeri empaka zino gye zigenda okutambulamu ng'abayizi baanukula ebibuuzo nga bakira bibasobola omukubiriza w'empaka zino Lydia Lakonyero. Joseph Mubiru is the correct answer. Albert University, what is the general decline of the price level of goods and services in an economy called? Deflation is the correct answer. Mukwogera kwe Wanyama ategeeza nti yadde nga sizoni eyasooka yatambula bulungi sizoni ey'okubiri kigenda kuyitirira kubanga bongedde ebirungo n'ebinonogo mu mpaka zino. This shows the excitement and interest that the universities had and of course the associated stakeholders, and we can imagine that it's just going to get even bigger and better. For us as Vision Group, this perfectly aligns with our mission to create content that we believe positively impacts society. Empaka zino tezikoma kusanyusa balabi wabula zigendereddwamu okwongera okwogiwaza omuwongo obw'abayizi ba University empanguzi ku luno egenda kusitukira mu byuma ebalirwamu obukadde 25 ate abayizi abanaagiwanguza baweebwa akakadde kamu kamu ssaako ne kompyuta y'ekika kya laputopu. Eyokubiri yakutwala ebyuma bya bukadde 15 ate abayizi buli omu emitwalo 5 ssaako kompyuta ey'ekika kya laputopu ate anaakwata ekyokusatu gwakufuna ebyuma bya bukadde 10 ate abayizi emitwalo 3 buli omu ne smartphone. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.